ekigambe kyo kyenyuma fenna kyetwetaaga oli wa ddembe katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa ddembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo kye bateeka okukola kwe kulirera ne balikuuma lireme kutyoboolebwanga lireme kusambibwa mu ttaka. Hey, abalungi muli mutya mugamba mutya Rema Namakula wano nze Paul Saka banange tubayitanga 11 June 11th June ku Serena Hotel muje celebrating omwami Mr. Saka tata waffe omwami w'omutima ogwa gold mbabulira gogolo ebyaddala bambi muje tumbererewo. nze Paul Saka omuwandiisi w'ennyimba z'amasomero okusingira ddala nsanyuse nnyo okubeera njogerako gye muli bamuli abangi bwe batisi balabangako leero nsoso balaba mwebale kujja ne kamera zammwe nembeera mu maaso gaffe ndi musanyufu leero ndine abaana bange Mukuyimba omuwala ono Rema Namakula ensi nebe mumbuza Rema Namakula ajja dikonza ajja kujja ekisa kyonna ajja kujja obudde bwonna bwaffe Rema Namakula ono namumanya emyaka gy'emabegaawo sijja jjoga kwa sizijjukira naye nga Rema Namakula nenyumiza okuba nti namusanga nga yalina talanta y'amaanyi nakati alemedde akyagirina. Rema Namakula si muntu gwe ngamba nti wamuvumbula otya no omuyimbi tebamuvumbula omuyimbi abeera muyimbi namusanga nga muyimbi mulungi nemugamba bw'oligenda mu nsi olibeera wa buzibu nnyo era kwate ekyo kyakoze kati mpulesa nakuba nti kitundu ku mirimu gye nkoze mu lugendo lwange mwali nange mu lugendo lwe mwendi Meiruthi muyimbi wange newe ekisoga iwe mimwe emitintinge one mumumanyi bayimbanga wamu ne Rema Namakula nga mundu zange menye nga mbesiganye mu studio nga bamaanyi wano ku stage nga bakabenje akera mukyakala bankagenda maaso kati bwe ntuso kujja kuzema ka 11 nedda ntegeeza nga 11 June nga nje kuzema ka 3 mu 3 3 mu 3 mu jino nyajiweza buweza nze njibadde mu nganjo kala mu mirimu bulimu kyakwewuunya kyamaanyi nnyo kati nga 11 June nga nje kuzema ka 3 mu 3 abaana bange bano n'abalaba bemutanda bakulaba bangambye nti tusobola kulekerera tulina okutambula naawe olugendo tulage wetutuuse it's a milestone mpulira bulungi okuba nti ndi nabo ndi ne Rema Namakula ndi ne Meiruthi n'abalala abatannajja naye nga tuli mu kintu kino nga kigenda kubanga kya buzibu nga kyakabenje ate nga kyakabi nnyo okuba nti tugenda kukijaguza wamu n'abayizi bange ebigambo ebyo kyakomyawo oyagala njogere neera amina tuyanze tujja kusaba omukyala Meiruthi weyanjule buboogera kayimba ak'emimwa emitintinge aliwo n'abaana abamu ab'emwaka 2017 tebayinza kubanga ate abamu bakamanyi naye nga fe abamu tukamanyi balejinga naye buuza kuba tulaba abakuulira abamu bali wano ba radio oba oli awo tandikirawo balamusizaako abatulaba amanya gange nze Meiruthi Nancha Kaweesi Mwami Saka Mr. Saka ticha wange emyaka mingi emabega nkyagijjukira nno kuva 2002 nga ndi mu senior 1 paka 2007 so when I went to Kudembe then joining us Budo Secondary emyaka egyo gyonna nga ndi Mukuyimba but nkyenyumirizaamu nnyo kubanga kyekyazimba foundation yange ey'okuyimba era nga ndi so excited ku show eriyo nga 11 June nga njagala kubayita mwenna abawuliriza b'ennyimba zino eza Mr. Saka mujje ku Serena naku z'omwezi nga 11 June mujje
tumujaguze, we're going to celebrate him kubanga tewali ngeri ndala ya kumuselebratinga omuntu ng'abeera ye muwandiisi si kyangu kya kumuselebratinga naye tufunyewo opportunity buli omu asobola ogula table asobola ogula tiketi ey'omuntu omu ne bw'oba oli Bulaaya you can buy for someone who is in Uganda najja ne tusanyuka kubanga tetwagala kutuukiriza luyimba lwagamba nti basiima ogenze no twagala tumusiime nga waali and eno erimu ku ngeri gye tusobola okumusiimamu okumulaga nti kyakola tukyagala ate tukiwagira ya mbayise wamu ne munange Rema Namakula my oje tubayise muje before nga tetunawa Mukyala Namakula Kazindaalo tusiigireko ekifaananyi nga bwe kyali nga muli ku ssomero ne master wammwe ne Namakula Rema tusigire ku kifaananyi ndagala ekyakwayawo mu dormitory awo. Rema was 2 classes below me kyenzijukira yali muto kunze mutowo yes mutowo nze ndi babawo nnyabo so twali okusomero nga tuyimba mu school choir kuba nze negomba okuyimba mu choir eyo when I was still in P5 bakulu bange bali basomera kweri essomero so bwe bakomawo wakanga balina kateepu kantambula nga ludde ne bakateekamu katambuuke P7 neme kugituula ngende ntandika okuyimba so bwe natuuka ku St. Bali ku Ddembe nasooka kunoonya kwaya waweeri nenjingira ngale baida nalina ensonyi era nasooka kubalabanga bakola rehearsals nga ntuula obambi paka omwana omu yaŋŋamba naye nkuwulira oyimba mu ddoomu muno jangu oyimbe naye nga nayagala dda so nantwala naŋŋamba kakati beera mu bayimbi ba alto abasoprano bangi bwe tutuuka okutambula abasoprano be batoolako naye aba alto tebabatoolako kubanga bo batono so nenyingira mu kwaya nembera muyimbi wa alto Mr. Saka n'atuyimbisa nnyo so bwe nava St. Bali ku Ddembe nengenda e Buddo neeyongeze so bwe kityo bwe kyali oluyimba lwa olulimu muvuka asika generator nagwe kigwo yes mutuguza mpewo oyali mabega waalwo oluyimba lwa ettaka olwa Buddo era yali emabega waalwo yabikola bulungi. Wow. Okay, ebisigale tujja genda tubuuzaayo katonotono. Mama Rema Namakula akazindaalo obuzindaalo bwo bwonna Chia tuyimbira ba mama banyabo banange okusookera ddala mbeebaza mwe bali kubeerawo mwakuta obudde abamu twakeereyemu naye mutusaasire kajjamu kabadde kangi neebaza buli akwatedde bakigamba buli akwasaganyiza buli afunye kyakwa oli mu Luganda lutuufu buli alina kyakwatiddeko mwami Saka Mr. Saka nze mita master mwebale nnyo kubeerawo master omwami ono namusinkana nali muto ddala naye sinagenda mu secondary school Mr. Saka but it never changes nga ndi muto nali I think I was in my vacation year 7 nemusinkana naye sere kitwa bali mu studio n'abaana mala emirimu nga mami ali mangamba genda ku studio wali abaana jangola batoma nno bakola ki bali ku microphone Mr. Sakando ozanga onabeerawo omuntu ngo ayina music mu mutwe yampulira kati ngegenya bali bebaddamu bebayimba ngera omanyi oba oyinamu ekitone emwe mubamu kali akantu akaga weyimbya oba tosirika muyandabiraawo munnange nenfuna chance bakwatagana mami Halima ne bafunira basari ku bali ku Ddembe era kyavaawo bali ku Ddembe SS ekisooka nengenda neyongera obumanyi bannange era abaana ebitone byabwe temubituulirira bannaye buli ali eyo nze nasomera ku kitone olw'okuba nti nali nnyimba nga nsasula ssente ntonoko ku balala olw'okuyimba naye ani yakisobozesa mwami Saka yantwalayo ate nali mwana munaku nnyo ebiseera simanyi siba kusanga Mr. Saka simanyi naye Katonda yanengeri gyagatta pazo ze bw'ati
n'abigatta okuba nti mu kaseera ako naliwaawo singa saaliwo nga bavoice nga tiyandintegedde ti waliwo omwana ayimba naye mwami Saka nkwebaza nontwala ku ssomero eryo nendoza saakuswaza watwasabula albamu awe ziwera Mr. Saka bannange y'omu ku bantu man. He's so kind. Yeah. His kindness is too much that it is emotional. He's too kind. Ebintu yabikwata mpola nnyo. Walwali asooka kuva olwali oba mumanyidde asooka kugamba ekintu asaagasaaga nnyo naye bw'oba tomutegedde oyinza n'omuyitakawo n'omulinya n'ogenda. He's too kind. He's too nice. The world doesn't deserve such people. Master ali too kind me. Yes. Yeah. Very patient ngajja bulungi nnyo ku ssomero muba mu class najja olweggulaawo naye nga nze olumulengera nti azze siddamu concentratinga bamanyi ssaawa yagenda kuyimba era nga tukyagamba Namakula fulumira ddala kakasaba mulaba ng'ali mu compound ng'afuna akati waatuulaawo ng'abalinda mumalirize olweggulo okusoma naye nga balaba olina divided attention kale fulumira ddala naye nga Mr. Saka nga May bwagambye tulime kufuuka basiima ogenze ke kaseera nze I really sikirabangako ndoza kyekisoose okucelebrating a writer komatamaga Mr. Saka ayina nnyimba kimugaa muwandiisi yawandiika zino ez'essomero zino n'ennyimba ez'omukyala Madam Nanjego ezo zonna zino ennyimba ezaali ziwoomerera okufa obufi. He's so gifted nti Mr. Saka awandiika oluyimba oba mu dakiika 2 oba 3 ng'atudde wajja ku ssomero mulinayo omukolo nga babeetaaga like in a week's time n'atuulaawo mu compound n'awandiika oluyimba ne muluyisaamu n'abawa amaloboozi gweyimba wali. Mr. Saka, I'm super proud of you. I thank God for your life. I thank God that we met. Kubanga olina eddaala ddene nnyo ku kusoma kwange ne ku career yange kubanga okumanya amaloozi gano ag'enjawulo nti muntu ayimba soprano, manayimba tenor, manayimba alto, ago gonna nagamanyira ku ggwe. Ngenda okuvaayo okutandika ogamba nti mbakinga mu studios mayina kubanga obucuba edda nga bakuyita kiwuuwa kuno endi naganja oteke mu backup nkweyo ebiri ng'ogimanyi ekyo naye kusomero gyovimba kati ebyo biyiga nabiyigira ku Mwami Saka kuba nali osobola okuba ng'oyimba naye nga tomanyi kwebakinga kuba abayimbi tubalina bangi ng'asobola okuyimba eddoboozi ddungi naye nga tasobola kukola ki kwebakinga oyiga kiyige buli kimu kya practice naye nga ebyo byonna Mr. Saka yabinjigiriza munange weebale era nga 11 June 11th June abalungi mwenna abali eyo mujja tusupporting Mr. Saka amasomero gawandikidde musindika abaana mubakubirize bajje babeerewo abazadde omwana we yali asomeddeko musomero Mr. Saka gye yali atendese kyangu obeerewo n'abaagaliza well wishers nga muli ogamba nze I appreciate good music o supportinga bambi jangu obeerewo mujje mumuwagire fena gye tuli nze ngenda beerayo obuyimba obw'essomero obwo tujja buyisaayisamu waliwo bakitandikawo nga babujja ku YouTube mba ndi awo nga osinga mbyerabidde awo manyi wetubeera kati osibe ku luvredi biki na ka makeup maama ne basiwolayo oluvidiyo nga ninga mukende omanyi nkeje obwo webutyo obwo ne babujjayo but at first nasooka ne ngamba ani abufunye buno obuntu nga simanyi nti gye buli then all of a sudden I was like I started to appreciate them. At first naye banjagaza ki nabo naye ne mmala ne mba appreciating because ndabya ddala gye nvudde nga wala nenga Mr. Saka weebale era Mukama ajja kukikukolera omuntu obeera n'omutima omulungi okirekera Mukama ajja kukikukolera 11th June master we tujja kubeerawo tugenda kukunga abantu tujja tukusupportinge omutima omulungi ogwo okufunemu nga tetunajja ku Mukyala Rema Namakula kazindaalo soko master yali akuba Mukuyimba master tasobadde okuyimusa oluya ku omuntu
simanyi naye nga teyakwa neyi asita omumanyi tasobola olanga mumwagana agayimba obubi nga soka nasiika nakola ati tuddemu ng'omanya waliwo amucyangalanyiza lwayisizaamu ekirobozi ekyo nakola ati taboggola. Wow. Mr. Saka ngabo bana Mr. Saka he's emotionally like he's too kind, he's so good, like banange abantu nga isimayi bantu bakyaliyo but he was so nice ngabo owulira so he kale mwanya ekimala Mr. Saka. Wow. Awe nyini na tata Sister Paul Saka ngolaba abakyala bana ababiri bonna wabakwatako mbayita baana abaana bo wakirabanga bajja fuka kyamuwendo nnyo eri eggwanga lino obanga olabanga abaana abajja oyimba bakomaawo kati yomu ng'otubuulira sayidi ye Ruth otubuulire ne Rema otubuulire abo bombi nabalabanga bajja kuba bamaanyi era bwe nabaga nti banagamba nti ojja kuba wamaanyi saakyogera nti oba ninga profit mbundiko omwoyo bannange nkulaba ng'oyiba kyali kiri obvious already yali ayimba bulungi kyagede kituufu okutabika amaloboozi kuno okukola hamani w'ennyimba nkikola bulungi era omuntu yenna gwe nyimbisizaako ekyo bw'ata kinfunako aba abadde si mugezi naye omwana ono yali mwana mugezi mu kuyimba era ebintu bira byesoma baali bamutawanyiza bwereere amawanga gaffe gano galabye nnyo okuba nti tutwala obudde bungi ne bakukubira abacwezi ne bakukubira abatembuzi ne bakukubira chlorophyle ne bakukuba kiboko mpite nga byabwereere amazima gali nti abantu bamubazaalwa okukola kintu kimu nga yandibadde muyimbi ebirabye n'omutawanya butawanya kuyisa budde bwe kati ono kyeyali n'oli kyeyali nange ekyo kyenazaalirwa okukola kakati nze bwe ndowooza nti osanga ekyo ekitulimu ekyo omuntu bw'alivinga ekyo kyateeka okubeera ayaka bano bwe baaka bateeka okwaka nange okuba nti emyaka 33 nga sizikiddeeko n'akamu ng'ensi ekyanzikiririzaamu decades 3 n'ova ku 10 n'oyinga emyaka 10 n'emira 10 oyina kuba mukujjukujju nnyo kubanga abantu bakyuka generations zikyuka abantu bano babeera abalala okusigala nga kyali relevant ku bo olina kulwana nnyo ate nga teri oluyimba lwefaanagana kati awo wabadde Katonda wanyambidde n'ekikola bulungi ne bano abaana mbasabira bayimbe bafuuke bakazi ate omukazi mugyakoma okukula n'okuyimba obulungi eddoboozi yongera kulungiwa bulungi terikyukamu n'akamu kakati bano bajja kubeera nga bayimba nnyo kuba ebitonde balina byamaanyi nebaza Katonda nti nina ensigo omubulamu bwabwe ensigo y'okuyimba gye nabateekamu ate nebaza Katonda nti nange nsobola okuba nga mbenyumiza beebale kubeera mu magenda gange nange neebale kubeera mu magenda gaabwe ekyo tekimala omukyala Rema Namakula public bwe mulaba mukyala musirefu omuwulira ayimba tavaamu yadde ekigambo ne bw'omulinnyako yali atya mu butaawo Rema Namakula Rema tavaamu yadde ekigambo omwana oyo aba atuddeko bitula mwogezi alasanira ebigambo bingi olimba mulasanyi Rema alina olwali olungi yali ayogera mu class yali ayogera ku ssomero yali bangamba yali chief judge wali chief judge Rema wali sijje muwala ali principal emisango ngikwasaganya bulungi egikwasaganya nyambadde sikala essomero lyamwagala nnyo era ekisoga omu kubayiza abakadde abajjukirwanga ennyo ne Ruth oyo babajjukira nnyo ono yali mugezi kuva sinya mpaka sinyafu omanyi number 1 emeyi wali okisusa emu nga basoma ku assembly yali classes ahead nenga feneno batugamba mulaba Ruth May ye mwana akola exams ne batekawo empapula imwe namwe n'essomero muyigireko ono yali mugezi nnyo number emu I'm not joking am I yamaliriza abikolera mwami we I know nenga putting other factors constant omukyalo ono ayimba me I need those eri silky edungi atenga kakamu kaloboza kali silky ke katya kabeera awo nga kalinga kaseererera omanyi silk nga babera kabanga kaseererera kabanga kabaka ligonvu nenga liri so beautiful
nange njiga bigambo bipya njiga bigambo bipya yeah. Kakati awo wennyini nja kusaba Ruth banamuli buli mwanja kubuzayo ekibuuzo kyo naye kansoke mbeeka no then buli mwabuuze mbadde nja kusaba tutandikire ku kali akayimba kana akensa abantu ke bamanyi then Rema of course then nja kutujja basamu tugattire ku maloboozi ago mutuweeyo baddembe ne master nyimbiddemu wali nempulira nga eddoozi yange soloko okugira n'ebyange okola kali ak'emimwa emitintinge nze kankwe microphone oba jjo owuliramu emirembe nyingi ziri wano zikola okinkwata ne bwe munvuma bino mbikolela mwami wange yayagala nsiba kabina yanyumirwa emimwa emitintinge Rena mujje celebrating Mr. Saka mujje tumulaga omukwano bambi mujje tujja kwa tubalinze nze gyendi 11th June Serena hotel mujje tukeera tunyumirwe mujje tubalinze. Okay, so kati bannamawulire buli omu abuuzebuuze ekibuuzo kubanga akasana mukalaba naye tubeere brief tetwagalayo ekibuuzo ekisooka ate nina ekyokubiri buuza kimu kimu ne bannabala babuuzeeko tusobole okugiggala interview. Mwina kyemubuuza? Buuza Alazia. Yogera bubi omukulu Saaka ekibuuzo ekyange ekisooka kigenda wuwo tulaba ng'oze ogaba ennyimba ez'enjawulo ng'abantu batandise oziddamu awo abantu abaviiriddeyo ne beebuuza Rema ono yali ayimba bulungi ennyimba zino lwaki tomuwayo oluyimba naddamukko ku nnyimba zino ez'amasomero nga bw'ozookola. Kakati ensonga eri bweti omwana ngono Rema alina oluyimba lwe byakasuulawo luyimba lutambula bulungi ampisaawo bwekiri kati ate kuba kumutabulatabula bw'aleeta ate oluyimba olupya n'alusuulawo era saagala ate muteeke mukwensa luyimba olukola obulungi katumuleke asigale nga alina ffe mu ngeri endala ajja kutambula bulungi yadde tazeemu luyimba okuddamu ennyimba tekujja kukoma era maaso awo alina oluyimba lwajja okuddamu naye nga kino kimaze okuyita oluyimba lwe lutambule bulungi. Omulala kyokka Rema bw'atalabikako nga mugamba talabikako interviews alabiseeko mu mutidde Wakyosiikula fiti abaana bano nze nga nkola interview babeereyo nga beemulugunya kati bakutidde ogenda maluvaawo bafune ebibuuzo one on one namulondo namulondo gwo wange mbuuza Sanchez ogenda nnoonya akola ebya Ebonies Mr. Posaka wanjisebo tuyozayoza okutuuka omukolo guno era nga tusaba abantu bajje bungi. Nina ekibuuzo kyange waliwo omukulu omu gwe bayita bulijjo alaba Rema Namakula mu element oba kalakita y'abantu Nigeria be bayita Tiwa Savage Yemiala de n'abalala ab'enjawulo nga ye agamba okuva mweyo leeni oba okuva we yava ewuwe alaba Rema brand gye yali amuzimbira CM gyakyaliko oba takyali mulamwa gwe gumu n'ogwo ogwali gumutwala okubeera ku lebo y'abatiwa Savage. Kino nga gwe omusomesa we osobola kyogerako otya? omuyimbi ali gifted from God taba mufunda kyenkanidde awo wabawo kategori gy'obayagala osomutambulizaamu aso gitambuliramu danaafuuka munene ate osanze okukolamu kakingi kanakyusa naye wonna watambulira kyonna kyayagala okukola era akikola era asigala wamaanyi era asigala ayaka era asigala akyawooma era ng'ayayanirwa kubanze nga bwendaba era Rema mumulaba era mumanyi obwagazi bwalina abantu bamulinako
tewaliwo sirabawo mbeera yonna eraga nti kirabika wano waliwo okusikatira tannasikatira tasikatidde asigadde akyayo kyanga bwateekwa okwokya kyonna kyomufula ne bw'omukyusa n'omuteeka mu ŋŋoma nti abange era ajja kugiyimba omulabe ng'era agikuba n'amaanyi oga nti kiki kino kubanga katonda kiyamuwamula kinene nannyo ekintu kyalina munda ye tannaba na kukolako na kwanjulizako ziwera 8% tannaba gakyali mabaga yakatandika butandisi akyali w'amaanyi akyazingulula ebintu bingi nze ndowooza nti nno tewaliwo nsobi gye yakola buli kusalawo kwe yakola kukyatambula bulungi naye nina ekibuuzo mbuuza sa osaka Rema omuwandiikira ennyimba nga muto kati lwaki omuwandiikira y'oluyimba nga mukulu kakati buli kintu nze ndowooza obudde bwange obw'okukola okuyiya ennyimba nga ndi ne Rema bwali bwa mu ssomero bwe musindika n'atuuka ku platform eno eyawaggulu endala ate n'abala balina kukwatira awo bamutambuze nabo bulungi nze ndaba kirungi nze namuteekamu skills era azapulayinga bulungi n'azikozesa bulungi sinakirabamu buzibu kubanga sinamuwandiikira naye mpulira ebintu bitambula bulungi singa abadde alina wafunyemu okusikatira naye nti waliwo obwetaavu naye nze nga bwe ndaba Rema Namakula okuva lweyasamba akajjike nze ndaba akumba agenda bugenzi mu maaso kati obwetaavu bwe bulijja mu maaso mpozi nga ndikikola bukozi nga gati oba mbuliddwa byenkola kankikole ngaeyegayaza otherwise ayinza okuba nga tannaba nakukyetaaga kubanga abadde akyakola bulungi ekibuuzo kyange ekisembayo kigenda wa artist Rema Namakula bonna bayimbi Rema Namakula webali kunyirira Rema kitiibwa kya Mukama ekyo kyekibuuzo omaze amangu ago wamma Rema munatukoleyo akayimba oba ne ba ogizi oba nga mwegasse okutwongeramu okutwongera okutuwa flashback waliwo essuubi eryo oba muli bize ngayo mwasoma kuba kati omuntu bwalaba kino kyetulabye olwaleero nga muyimba kaddemba ako akubyamu akafaananyi maybe nga mukozeeyo awo yaba legenda abaali mu ssomero n'abayizi be wali ofuga ekyo twade tukitegesenga nalisibafuga anti wali sijje okay ekyo twabadde tukitegesenga surprise ddala n'amanyi you know naye engeri gyokibuuziza katukibagambire ddala we are putting something together era abaana abasinga gye bali abaali bayimba kwaya yalimu abaana abayimba bangi naye nga basinga tebafuna mukisa kufuuka abayimbi manene era bonna bajja kujja the all willing Mr. Saka olubagamba Mr. Saka buli mwagamba tuwesanga watuyisaamu ddi webikyo so we are putting something together era nga 11 June bajje okay Ruth element ki Musomesa gye yabasigamu naddala nga muli mu kutendekebwa okuyimba ng'ogamba nti saawa zino mugitambuliddeko nnyo oba oli awo yebatuusizayo muli nga ne saawa zino mukyagitambulirako bingi naye nze what really ekyasinga okunkomako nalabanga nnyo ba trainers ab'enjawulo si nnyo ku ssomero lyange as such naye abamu in one of the schools enalimu nga bakozesa nnyo amaanyi mangi ge bayiwa ku muntu asobola okukola kyayagala naye ate nga ye ndaba tateeka nnyo pressure ku muntu ojja kuyimba ojja kukola bwoti saakiraba so nekimbeeramu nze ninayo abantu b'ennyimbisa besijja kwogerako nnyo right now naye ndowooza bakyankwata bukwasi simanyi kubakambuwalira simanyi kuboggola nze nsuubira nti omuntu ayagala okuyimba ate teweetaaga kumukaka so kyankwata nange okubeera nga abantu boyimbisa oba treatinga like with kindness n'obakwata mu buntu bulamu Rema naye tuwe kusaidiyo ezimu ku elements oma masters eyajja abasomesa ngolaba ozikozesezza nnyo wano mu kariyayo nezikuyamba ogenda mu maaso nze nga mbadde nkugambye okumanya amaloozi ago ag'enjawulo amaloozi ga Mr. Saka ganjawulo bw'aba atadde ng'afumbye n'agamba kino ekyo n'agagatta gasoundinga so different alina ekintu ekyalina gali very 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 different tegali nga
oba simanyi naye nga bw'omanya nti ebintu ebimu Katonda aba yakikuwanga bw'olukwata ku kintu kibloominga okitegeera mpozi n'okubanga alina attitude eya kijja kuggwa like you don't need to ekiba kirina okubeera kijja kubeera kigenda kuggwa ngenda nga meyi bwakugambye ng'abikwata mpola teyereegana mwembo baki naye nga I think he has that gift. Mulimu abantu nga toyina kwema alina gift eyo Katonda yagimuwa takozesa maanyi mangi nnyo nti ate gweyimba yimira wano ng'agiraagira n'abayita ne mu ddoboozi lye ne mugatta ekintu ne kikola so basically ekiba kirina okubeera you don't have to toyina kuforcinga bintu okitegeera he's so calm and kimwewuunyako misazako no munene bannange nnyo munene ye muntu yandibadde nga akola zi interview nagaba Rema abo wo but he's not like that okitegeera abantu bangi nnyo nga along the way mwine mwasinkana nena atakujja ku mumwa gwe okitegeera naye ng'empeera ziva wa Katonda omukulu okitegeera tobeera awo obulukuba oyambi kutu n'oyogera bino misasaka isokam nti nani musanza awo nempitawo tyani ogambe nsanza Rema nampitako like he's so gambentya you're too good to be true kama sira kuba nti yakuyamba abayene nati nayogera nnyo bantu batama kakati njagala kubuza ku mukyalo ekyo madamu Mayruth omukyalo lyankubye surprise mbadde sikulabangako nkulidde buulizibwa n'obulkuba nenebuuza kutwentirongo lwaki tutwongera yakayimba ndakubongera adde akyazaala mwana we abadde akyambeera naye nawulira bulungi nawulira nga eyakamukoledde yamukoledde bulungi eri David Lutalo yakawandiika nawulira nga science mwali nawulira nga ekintu nkyagadde emirimu okugitintinga omanyi okuwandika ennyimba ezo about words bwozanya n'ebigambo gegabeera amaanyi go nawulira nga omusajja omuwandisi yazanya n'ebigambo ate omuyimbi oluyimba netamufiiramu oluyimba olulungi lujja ne lujja mu muyimbi lusa muyimbi omulungi tu abo bibiri biramye ne lugende wa producer bwaba mulungi bisatu awo biramye naye nga oluyimba lusobola okufiira mu muyimbi geno kuweza nga lufudde ne lubako ne babaluziika tuli ennaku empitirivu ennyo naye bamwandikira bulungi yayimba muki nakawulira bulungi nawulira essanyu n'amatooke omwana wange agenze ku mpewo kigende mu maaso nawulira bulungi ne muwala wange Rema Season Siko nawulira nga aleese ekintu nga kacyanjawulo kubanga style atenze sigimanyi sinza nagiwandiika mpulira naye nga ennyumira njiwulira nga ennyumira nawulira nga gyeyo obukugu buli obwabawala bwesimanyanga konti yali abulina nempulira bungi nti omwana ekintu akitambuliza ddala yatandika bulungi era bw'ataddira esongera kwewuunya kubanga yatandika nga ate mukkiririzamu lwalulimba lulungi nasanyuka was excited kayimba ka Rema kikosoosa mu ssimu nga wakagifuna kayimba kogamba nti obwo mu buyimba bwe buli lwenfuna essimu nkasaamu kandi omwoyo nga zinyuma naye alina akayimba singa si mukyala singa sangana bannyabo kantuka ku mutima eno nkawulira nga kakwasa ennaku omukazi ono yakasuka omuno gwa muwogo oyo oba mubbi amubbako kiki nalaba ennaku y'abakazi ennyimba z'abakazi simula kyala tubazizanyirazanyiramu unayimba abakazi wenagira bwati akakazi kakuta akabindi kabwe kati kalina akateteyi bwe kati unayimba ku bakazi nalaba ennaku y'abakazi ono nga yagijjayo naye nga nekusinga benna gwali mu melody ennungi n'ayimba bulungi ebintu bya Rema bingi nebisi byewuunya nti bannange ayimbye obulungi ate yandikoze atya kuba ayimba bulungi Mwamisaka waliwo oluyimba Rema lwe yayimba nga bakutte emiggo osooka si miggo bakutte emiti olusomero eyo kalakita wava ku ki okugiwa Rema kubanga 100% kyali nakati Rema Namakula yali ntambulanga Rema Namakula asobola ku actinga ennyo asobola ku actinga nasooka mulabira mulimba gaali maka njomakola ne muganzi asobola ku actinga Rema yes
actor mulungi mukazi asooka okukola ebintu eby'omusa kubanga yabuza muganzi emirembe ne babuvaamu muganzi nakabani mukazi gwe mpuliro ntamye muganzi nafumye bwe n'agenda n'ayingira mu motoka abayingira mu motoka ng'omukazi atuuse ali mu katete akasulwamu n'ayomba nnyo ndibanga alimu byonna omuntu bw'ayimba aba ateekwa okubamu okuzannya ate n'okuzina kuba kusobola okubanga mwekuli byonna bisatu katonda biteeka mu muntu naye okuzaako kyoyagadde ono yakuzaako kyakuyimba naye nga asobola era ne mwene esembayo yazanye bulungi nnyo kubanga mu kayimba muwasiza Kampala senga bamu akasodo kanywa akajasi nakakuba ne kagwe ne kayiika ebintu bye tabikola nti akakabikake naye asobola oku acting ennyo obusobozi bwa Rema buli bungi bunene ne ensajja jiwako kyasobodde okuwa olulumba lwe mbadde njogerako Rema ina kalagunda akantu ke yakolanga bali bwe bati gye bakwata mu manye twali tufaanana you know naye of course muri I thank God for those moments because zeza building of who I am right now edala ddene nnyo like they helped me those moments ne acting Musomero n'Enyimba zezanya mu kufuuka so tugenda kusaba okoola abawagizi aba Rema Namakula okujja okubeerawo nga 11 abalungi Rema Namakula nakoola 11th June supporting Mr. Saka, the Serena Hotel, emeza ya milioni 2 omuntu wabujje mitwalo 10 ate abaana students bena gye muli mitwalo 5 abazadde muleta abaana bannannyini masomero nga mami Saka yawandiikirako ennyimba kusomero ne bambi tumulaga omukwano he's worth celebrating omwami ne bambi celebrating let's give him his flowers ng'akyali mulamu Sika kunyega.